nga bw'eri enkola y'Abannayuganda okujjumbira enteekateeka za gavumenti ekikeerezi n'olunaku olwaleero ebifo bye tutalazeeko, tusanze abantu bakedde kusimba nnyiriri n'endagamuntu zaabwe basobole okwewandiisa. Ebyalo bye tutuuseeko okuli Nsuwa, Jjuuko ne Kibuyewaano Bassentebe beemulugunyizza ku kiseera ekyabaweereddwa era ne basaba akakiiko k'ebyokulonda okwongezaayo ennaku. Ekigambo kya commission futulekera obuvunaanyizibwa wadde ennaku ntono abantu bangi abantu bakola kubanga lwakola lwalya ate bo tebalangidde ddala. Sookera ddala abalonzi tebategeezebwa bulungi, gavumenti teranze bulungi kwewandiisa. Gavumenti nayo egezizzaako kubanga buli ku radio egenze ebuulira abantu kiki ekyamakulu nti mwetegereze mulonde omuntu. Eno mu bitundu byammwe wansi etuuseeyo? Mu bitundu era etuuseeyo. Nti abantu bafa bawandiika abantu bajja leeti, bajja ssaawa 4, 3:30, 5. Ebyalo ebirala okuli Kakande, Katuuso ne Mmoda Ebuziga zigenze okuwera ssaawa ng'abantu baatuuse dda we bawandiisiza era nga ssentebe w'ekitundu kino Joseph Sigawa ategeezezza nti abatuuze bajjumbidde enteekateeka eno bw'atyo n'abasaba obutakoma ku kwewandiisa kwokka wabula n'okulonda bakujjumbire. Okulonda kugenda kubanga kwa kumakya nnyo, zinaagenda okuwera essaawa 5:30 okulonda bakugaddewo, n'olwekyo omuntu yenna alumirirwa ekyokulonda Sigawa n'abalala. Akulira ba crime preventer mu bitundu bino Simon Ssentongo akakasiza nti ebyokwerinda babikwasiza maanyi. Mbadde bakkakkamu era mbasaba okulonda kwonna nze ngali mu byokwerinda bisaba mirembe wabula mbakuutira kulonda abantu abatuufu. Ab'ensangi Luwali nabo si bamativu olw'enkola eno ey'abantu okujja ne beewandiisiza mu bitundu ebitali byabwe olw'okubanga balina ndagamuntu. Abantu babagula na ssente kati ebintu byonna bikolera ku ssente naye nga abantu bagenda bakozesa ensobi nnyingi olwa ssente. Abantu okwewandiisa nnyinza okubeebaza kuba bajjumbidde wabula abateewandiisizza era nabo bambi ndi wamu n'okunyolwa kwabwe. N'abantu bano bambi baagala nnyo okulonda omuntu baga nti amulangira gwe tumanyi katumuwa akalulu naye bajja ne bosoma n'osanga omuntu ali mu nsonda eri omugamba nti jangu olonde mulangira kuza ate mulangira yeewaawa naye ng'ate mu butuufu oludde kuno ali olumutuuze bambi n'asigala akubuza takumanyi. Ate ku kyalo Tiyo mu disitulikiti y'Emitiya n'abatuuze beemulugunyizza oluvannyuma lw'abawandiisa okukolayo olunaku lumu ne batadda. Abawandiisi wano we bali tewali n'omu. Nvumirira akakiiko k'ebyokulonda okutuweereza abakozi ab'ekibogwe baatuwa ennaku 4 kati abakozi bakakola olunaku lumu bakola lwa Friday tebaddanga nsombi abantu okuva ku Mukaaga Sunday nteekamu ssente zange buli atuuka wano nti abakozi tebazze. Mwana tujja kubanga tunyigiriziddwa tuyisibwa bubi kati gavumenti olina otuyamba mbwangu nnyo. Abantu bategeezezza nti abantu babuzeemu okusomesebwa ku byokulonda nga bangi balowooza nti bw'obeera ne density nga kiwedde. Okusinziira ku bantu engeri gye babadde bajja musolesoole naye ng'ate waliwo mufunye ku mawulire abadde bajja wano basinga bagala kujja kutayimu ate esembayo. Kubatimba ekigendererwa kya kujjamu bantu batali batuuze kubanga ffe tuwandiika owandiika ne gw'otamanyi yava ewala ayinza okuba nga akulimba nti nava wala kumbe azero exercise eno yakulonda. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Talemu ategeezza nti okwewandiisa kukoma leero era nga tekugenda kwongezebwayo. Secondly, tomorrow, 31st and the 1st of November, we are going to display the list of registered people. So we call upon the village residents to make use of these 2 days and verify the lists of those people who have been registered, confirm that they are indeed Ugandans or they are real residents of their villages, and also ascertain if there are people who haven't yet reached 18 and they are trying to beat the system and register for voting.